Olwaleero ababiri abeegwanyiza okukwatira ekibiina kya FDC bendera ku kifo ky'obwa pulezidenti okuli Patrick Oboi Amuriat ne basabiddwa mu butongole lwe batandise okwenja akalulu mu kibiina kino. Joyce Nabbosa Ssebugwawo akola ng'omukulembeze w'ekibiina mu kiseera kino olw'okuba Amuriat ali mu lwokaano asabye abavuganya n'abawagizi baabwe akalulu kano obutabaawukanya. Temujja kubaamu kuyuzongana oba kusikamugwa oba kwogera biso era namwe ba delegates tubasaba ne ba supporters please temwogera bisongovu tuli muntu omu twaga tusigale nga tulina one party. Abavuganya babadde basisinkanya abakiise mu kibiina kino okuva e Wakiso ne Kampala bababuulidde bye bagenda okukola singa batuuka ku bukulembeze bw'eggwanga era nga bakukyusa obulamu bwa bannayuganda. Tuyambe ekirala kyenkooye abasabirizi mu makanisa kinnuma nnyo okulaba nti bajja ssente kuba abaavu bennyini nga babalimbalima nti bagenda kuba bagagga. Abamakanisa abamu temuli batuufu nabo njala tubateekeka etteeka nti omwavu tomuggyako ssente musabire. The 1 million jobs that we promised to the people of Uganda is going to be done with the support of the people of Uganda themselves. And we think that is possible. We are going to turn job seekers into job creators. Amuriat alina n'enteekateeka ey'enjawulo eri amaka g'obwa pulezidenti agasangibwa e Nakasero. I will be turning State House or the State Lodge in Nakasero into a modern hospital. It's not going to be just, for relatives, friends, and in-laws to enjoy while we as Ugandans continue to suffer from lack of health care. Bano bakutandika okutalaga ebifo by'eggwanga ebyenjawulo okunoonya akalulu mu bakiise baabwe era nga wiiki ejja basuubira okugenda e Busoga, Bukedi, Bugisu, Lango n'ebitundu ebirala. Jumakiriya, NTV Akawungeezi.